Rubire ebya Busoga Kavunama n'atuuka naddala mu biseera ebyokulonda mu kalulu akajja ku mwaka 2026 basaanye basobole okugenda maaso n'okubanga etyo balonda abakulembeze ab'enkizo abagenda okubamba okusobola okugenda maaso n'okulaba nga bwe batyo batuusibwako obuweereza wabula ssaawa bagenda okkakkana ku nsimbi ez'omuwi w'omusolo baloke bazikavule ekintu ekigenda okuviirako abantu bonna okusigalya emabega nga bwe bali mu biseera kino. Ono ategeezezza nti okutuntundu guno ogw'e Busoga nazzi kuno ng'abantu ba bulijjo beegomba okusobola ogutuukamu kubanga baaliwo ebintu bingi ebyalekanga abantu ba bulijjo nga bwe basanyufu kyokka nga mu kiseera kino bukyanga Pulezidenti Museveni ajja mu buyinza byonna ebisinga byafuuka lufumo ng'agamba nti ayagala basobola okuba nga bwe balonda abakulembeze abagenda okulwana amasajja okusobola okukomayo ebintu byonna ebyazaawo edda. Nze nakulira nga manyi Busoga ye industrial region ya East Africa si Uganda. Amasannyalaze gava wano nga sukaali ava eno n'ebirala bingi after 40 years kubukaga jasoba amasannyalaze nandisubidde nti buli kyalo mu Busoga kituukako amasannyalaze ate nga bagatakisinga half price kubanga gakolebwa wano. Ekyo bwe kyandibadde ne juzi sukaali abadde agula 35 kilo naye ng'ebikajjo mubitunda sente meka mubitunda mitwalo 225 ayinaawo buli luguudo mu Busoga lwandibadde lukole. Bana bino bye mbagamba si biroota bulungi byali bibaddewo. Nze nga artist bwe twali bato nga twegomba kusomerako Namasagari kubanga Namasagari college yewavanga ba artist abakabi so ekyo kirina okukyuka. Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma akutte muka waligo n'alooka asikambulawo obukadde bw'ensimbi butaano n'asobola okubanga bw'ati abuwa abakulembeze abaategese omukolo guno n'ekigenda ekyokulanga buyambako mu nteekateeka ez'okuzimba essomero lya gavumenti ery'Amawagala Primary School. Ery'Amawangala Primary School erisangibwa Mawangala eyo mu ggombolola y'Inawaningi mu disitulikiti y'Iganga. Era ku nsimbi zino ayongeddeko obusawo bwa sementi 10 kw'oteeka amataffaali awamu n'omusenyu ng'agamba nti essomero lino ligenda kuyamba abaana mu kitundu kino okusobola okugenda mu maaso n'okubanga etyo boogiwazibwa babeeko engeri gye basobola okubanga etyo bafuna ebiseera ebitangaavu by'omu maaso. Omusasi wa Nabbasa David Katowagubi abadde mu kitundu kino n'alooka abaako byaleese. Honorable Kaluuya ne ttiimu yaffe baatuyita okulaba nga bwe tubapita okulaba ebizibu ebingi ebiri mu Busoga. Baatuyita okukyala ku ssomero saasobola kujja nakiikirwa Secretary General Comrade David Lewis Rubongoya kulwange nekula NUP neyeetema okuyamba okusonda okuzimba block eri awo. Bategeeza nti block eyo emaze emyaka ekisuka 20 nategwanga. Sobola bagamba nti nze gimala singa abasajja tebabba kalulu kaffe singa n'essomero lyonna tuliyiwa buto ne tulizimba buto ate nga mumanyi bya ddala. Naye olwaleero tuzze kutuukiriza pledge eyo kuba Secretary General waffe yasuubiza okucontributinga $5,000,000 era tuleese ensawo za sementi 10 tuleese buloka omutwalo gumu 12 ne tuleeta ne tubes z'omusenyu ezibalwamu emitwalo 4. Kyagulanyi Ssentamu atambulidde mu by'okwerinda eby'ekitalo okuviira ddala mu bitundu eby'embikko abasirikale gye badde banyweziddwa ku nguudo okutuuka mu bitundu ebya disitulikiti y'Iganga era nga n'ebidduka ebisinga bakirobedde abasirikale bali mu kubyaza ebadde byolekera mu bitundu ebya disitulikiti y'Iganga n'ekigenda ekyokulaba nga bateekawo obukuumi bw'amaanyi okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu atuuka bulungi mu bitundu ebya disitulikiti y'Iganga. Tetufunyeeko mawulire gonna agalaga nti oboolyawo enteekateeka ze ez'okutuuka mu bitundu ebya Kigulu eby'omu mambuka mu disitulikiti y'Iganga zibadde oboolyawo zirinyiddwamu eggere ng'ono abadde atambudde bulungi. Amawulire amasunsulera amasengejje agawana n'ag'ebweru rediyo ery'emu yokka Nabbasa twamba. NBS empuliziganya y'enkabi.